Si buli mukazi gwogwako gwe mutwe gwatulekedde. Ate sina buli musajja, sina buli musajja, tekiri ku mukazi yekka. Si buli mukazi gw'osanga n'akulaga omukwano ogw'ekimmemmette, n'akutambuza amawanga, n'akugulira obugoye, nagakana akasaati ngagulidde bebu wange, n'ateeka ne mu kamera, n'akuteeka ne mu kamera, darling, nemukola bu challenge, damu mpite, ulira bwampita, n'abasajja bwe bati. Abantu abamu omusanga ali mu process ya kuwona. Otegeeza omusanga ali mu process ya kuwona ng'anoonya gwawoneramu, nga nze gwawoneramu, nga gwe gwali mu kuwoneramu. Era naye oluusi awulira ng'akwagala naye amazima aba ali mu kuwona buwonyi. Kibi nnyo, simanyi period yandibadde eriwa okwagala omukazi nga oba omusajja nga amaze okwawukana n'omwagalwawo, oba yandibadde bbanga ki? Olufuna omukazi n'omwagala n'akulaga omukwano ogwa buli kika, era ensi yonna n'agikakasa, naye nga amazima si nti akwagala, wabula nga yakufunye omuyamba okukakasa ex we nti wali olowooza nadiba saadiba. Ontegeera? Bijjo gamba banjayanira. Banjayanira kaakati kye kino. Omukwano gwe bandaga tebagundagangako. N'akulumya n'akolera n'oli. Tolabanga abasajja n'ayawukana n'omukazi n'akulaga nti yafunye omulala n'amugulira emmotoka ne bagenda wa. Akakasa oli nti bino wabisubwa nandibadde mbikolera gwe. Gwakukozesa okumuzannyira omuzannyo okulumya ex. Naye omuntu bwe mubanga mwayawukana era weegenderezanga nnyo omuntu gw'oyagala naye ng'akyalina amaanyi agalumya ex we aba akyamwagala. Kubanga omuntu bwe mubanga mwayawukana n'okkiriza nti twawukanye tukivuddeko, teweetaaga na kumanya ex byakola ki? Byakola. Teweetaaga na kumanya byayitamu, teweetaaga na kumwogerako. Ffe tulabye abantu bangi n'ayawukana n'omuntu, nyina omuntu gwenja okugamba nga tuvudde ku kamera, baayawukana ne bbaawe. Naye ng'amazima ne bw'oleeta kamera n'omutunuzaamu n'omubuuza ku bintu by'ekisulo bya ex we akuviiramu busungu. Kubanga gwe omudrivinga okumuzza ku bikadde amuvinze. Ontegeera? Kyekiri kye wambuuzizza nti abakazi abazaddeko tubaleke. Osobola okumuleka singa naawe omusajja azaddeko okkiriza bakuleke. Ontegeera? Side ne side. Tuleme kitunuuliza side emu. N'ekirala bagamba nti ekibi kikira eŋŋoma okulaba. Tulina bwe tukitunuulira nti abasajja babi, abakazi babi, nedda. Abalungi gye bali, abasajja abalungi gye bali, abasajja abatali benzi gye bali, n'abakazi abatali benzi gye bali. Lwakuba ku kyalo bw'owulirako omukazi gwe bakwatidde mu loogi kivuga nnyo, era ne kikuleetera nti abakazi basussizza obwenzi. Tusimyeyo musime mu nju. Okitegeera? Tumugye mu siiringi. Kati oyo y'ennyaanya enfu mu nnyaanya ennamu. Kubanga waliyo n'abo omukazi ng'agumidde emiggo, azadde n'abaana 4, ng'abaana bonna bw'obakebera ba musajja oyo. Naye kati bambi naye ensi emuvuga emutwalidde mu kyondo. Mwoli gwe baakebedde nga ku baana 4 3 si ba musajja, ng'abaana 3 bonna si ba musajja. Oyo ali omu. N'abasajja bwe gutyo, abasajja mbwa, abasajja basudde obuvunaanyizibwa gye bali, abasudde obuvunaanyizibwa kyokka n'abatuukiriza obuvunaanyizibwa nabo gye bali. Ekisinga okusoomooza kiri kimu, kiriwa? Ye musajja omulungi okusisinkana omukazi omulungi. Omukazi omulungi amaliriza ate asisinkanye omusajja embaki. Omusajja omulungi n'amaliriza ng'asisinkanye omukazi enkucwa. Kati awo weva obuki?
obuzibu nti okusanga ekirungi n'ekirungi ne byesisinkana kizibu wewali obuzibu. buli side erina gwegwako. Weebale nnyo naye ng'abakazi abalungi gye bali ate era njagala okigamba tebaba discouraginga kuwasa bakazi olw'okuba omukazi alina omwana. Ayinza okuba nga mu maka gye yasookera byali si birungi, kyamazima si birungi, wabula kyotakkiriza kwe kuwasa omukazi ng'alina omwana oba ng'alina abaana n'okkiriza taata w'abaana. Bw'oba ng'owasa omukazi nga yazaalako weetikka obuvunaanyizibwa bwonna. Naawe omukazi bw'ofumbirwa omusajja nga yazaalako beera mwetegefu kuva ku zividi n'ebiringa ebyo okuba nga gwakyalira abaana abo. Lwaki abaana abo okugamba tobagoba mu bulamu? Bayinza okubeera namuziga ekyusa obulamu bwa famire yo. Nti oyo omwana omujja na nnyina, tulabye families nyingi ng'omwana omujja na nnyina ye yasitula famire yonna. Ng'omwana omujja na nnyina ye yabazimbira ennyumba okubajja mu kayumba akatono. Ng'omwana omujja na nnyina yafuna omukisa ogugenda mu Amerika asitudde baganda be bonna. Kati gwe bw'oba wamugoba mu bulamu bwa famire ye eno n'ogaa nti nze nkuza baana bange, oyinza obutafuna privileges ezo. Solambwa embwa, yes, embwa oyinza okuba nga egyolabanga embwa ate yegenda okuba embwa enjizi. Eri ebeera embwa enkolya. Lwaki eyinza okubeera embwa enkolya? Kubanga zikulidde ku taata ne maama. Taata woli ne maama woli. Eno ekulidde ku maama ne taata atagizaala. Wabula buvunaanyizibwa bwo nga taata ng'owasizza omukazi okuzimba abaana abo nga baaluganda. Nze nnyina jjajjange omu. Jjajjange omu yajja mukyala ku sayidi emu, waliwo oluganda bwe lutambula. Yagenda okuyingira mu bufumbo, yajja n'abaana abo ne bakulira eno, n'azaala abaana abaki abalala. Ontegeera? N'azaala abaana abalala. Omukyala n'azaala abaana ndowooza baalinga 16 naye ng'abaana 12 be beewaka. Naye yajja n'abaana bameka? 4. Naye abaana abo 4 mu famire eno tebaababoola. Naye mu miitingi za famire eno balina eddoboozi ddene. Era buli ekituuka ku baganda baabwe basituka. Nkulaga ebirungi ebikirimu nti oli olw'ebino ebizibu bye musinkanye bireme kubakyayisa. Nti omwana oyo gw'ogobaganya gw'osindiikiriza ayinza okuba yagenda okukyusa obulamu bwammwe. Kyekiri kye nagamba nti totijja nnyo nakugenda ku musaayi. Omwana gw'okebedde nga si wuwo n'omufulumya famire ayinza okuba nga yabaddemu emikisa gya famire. Ondegedde? Nkutegedde. So challenge eriwo kyekiri nti ekibi kikirimu n'okulaba. Weebale nnyo nti tuwulira nnyo ebibi ebituuseewo. Tulaba nnyo obufumbo obusasise ne tutabala mbaga zikoze eki. Buli mwaka wabaawo serebu akola ki? Amaka agaggwawo. Naye ate buli mwaka aliwo baserebu 10 abayingira obufumbo. Oba okategeera? Nkiraba. Kiringa kufa. Olw'okuba abantu tufa tetujja kulema kuzaala. Tuyina kuzaala nnyo, abafa ne bafa, obulamu ne busigala nga butambula. Todduka bufumbo olw'okuba olaba be bulemye. Tuyingire obufumbo nga tuli bangi, tuzaale abaana, obufumbo obulamye bulame, obufudde bukole ki? Bufe. Tuzaale abaana betuzudde nga baffe babe baffe, betazudde nga baffe tibabe. Kubanga bwokera ku makya n'okola gundi n'okwata famire 10 nga buli famire erimu abaana bameka? 3. Be baana bimeka? 3. Bw'ogenda n'otwala famire ezo 10 n'obatwala abaana abo bonna ku DNA ne bazadde ne bakitaabwe, mu famire 10 ojja kusanga nga mulimu abaana 10 ab'omusaayi ogukola ki? Ogutankana. Obanga mulimu abaana 2. Abaana 2 abo bavuga nnyo.
ne batwerabiza nti waliwo abaana 208 abazuuliddwa nga ddala ba kitaabwe beebo. Ebibi ebitono bireme twerabiza ebirungi ebingi ebiri mu bufumbo. Abakazi abalungi gye bali, n'abasajja abalungi gye bali, abasajja abeesigwa gye bali, n'abakazi abeesigwa gye bali, ng'abakazi abenzi bwe bali abangi n'abasajja abenzi bangi, ng'abakazi bwe bakukutira ku masimu n'abasajja bakukutira ku masimu. Awo nno mbadde nkubuuliza nti ekyamazima abantu abali beeyagaddeko bwaba bakyawuliziganya bayinza okuddamu okwagala. Kisoboka. Kyekiri kye nagambye nti bw'okeera ku makya gw'omukyala n'ofumbirwa omusajja ng'omusajja omusanze n'abaana, bwe kiba nga kya kisa nnyo oyo omukyala eyazaala abaana mu musajja oyo mubeere nga n'okubalaba kaakubira gwe. Bwe kiba kisoboka oba akubira essenga awaabwe. N'abaana bwe gutyo bwe gukola ki? Bwe mba nga nafuna mukyalawo ne musanga ng'amuzaalamu abaana ebyammwe ne bitatambula bulungi, tolemera ku ssimu ye. Nkubira omwana musajja munne mbadde njagala kulaba ku baana abo, either nkulage nti kisoboka oba tekikola ki. Bwe kiba kisoboka obalabe naye ng'obalabidde mu gundi yange. Bino ebintu ogwo omuwaatwa gwe tulekawo ogwo bwe simu yeekera ebyo simanya bagiyita co-parenting. Muganda wange ebeere co-parenting nga tonnafumbirwa n'oli tannawasa, naye bw'omuvinga on n'oli n'amuvinga on, boundaries ezo muziwa ekitiibwa. Ebyo bye tusobola kuŋŋamba nti mukyala wange oyo mumanyi omusajja oyo yani taata w'abaana bano, naye boogera n'abamutwalira kati babadde awo ku gundi ku didizi ne bagenda ne bawugamu awo, bamanyi okugenda awo ku supermarket ne bagula bye baguze. Eyabadde agenda Kenya nga balinayo ka retreat n'abamutwalira kati ng'alaba tekijja kukola, ate kubanga omusajja yabadde agenda na mukazi we ng'alaba okukwata abaana abatwale babeere mu mikono gya mukazi mujja. N'ansaba ne mugamba agenda kasana oyo yali ne mukyala we, kati abaana ono yabatutte bagenze Kenya. Ebyo tebiriiyo, ebyo tebikola ki? Tebiriiyo. Bw'owasa omukazi n'omusanga n'omwana oba n'abaana, weetika obuvunaanyizibwa bwonna obw'owa taata ne maama bw'atyo, ne maama naawe bw'otyo. Bw'osanga omusajja ng'alina abaana, weetika obuvunaanyizibwa bwonna. Kati akubuulire kyabadde ayogera naye ku ssimu buli ssaawa 6 ogw'ekiro. Bw'ofugabbi kati otandise. Ontegedde? So bwe kityo bwe kikola ki? Bwe kiri. Bwe kityo bwe kiri. Kye tussa mu birowoozo era kye batabatiisa. Ebirungi ebiri mu bufumbo bingi okusinga ebibi ebiriyo. Era mbategeeza nti ebirungi ebikolebwa mu bufumbo bingi okusinga ebibi bye tulaba, lwakuba nti ebibi bivuga nnyo ng'era bwe kiri mu bulamu obwa bulijjo. Abaana abazaaliddwa ku kyalo tebawulikika ng'abaana abafudde ku kyalo. Omuntu afa omu ku kyalo, ensi yonna n'ebuna emiwabu, ne bazaala abaana 10 ku kyalo, nekibagamba ayitizo eno neiba we yazadde bambi kale neiba ono yalina olubuto yazaala kale naye omuntu bw'afaawo ontegedde. Kati kyekiri nti abantu bafa batono naye bavuga nnyo okusinga abazaaliddwa, n'ebibi bwe biri ebiri mu ki? Bino ebintu bye tulaba ebijja nga bigwawo, zino misunderstandings tezirikoma, naye ate nkugamba nti tezikulemesa okukola ki? Kuwasa oba okufumbirwa. Gwe kale beera mulungi tukulabireko, kubanga nga bwe tulaba obufumbo obusasika buli kanaku, waliwo ate obufumbo bwe tulaba obuwangadde emyaka 4. Ameka? Omwana oyo gw'ogobaganya olw'okuba si gwamuzaala, ayinza okuba nga yebadde egenda okuba namuziga ya famire yo. Tegedde nga yabadde agenda okusitula abaana bano, gwagamba nti nze sola ki? Sola mbwa. Balina bakyogera solas, like tayola kitali kikye. Omwana oyo
obadde okimanyi nti bwewasa omukazi n'abaana oba n'omwana kikkakatako abaana abo bateeka mu masomero ge gamu n'abo b'omuzaddemu. N'omukazi bw'atyo bw'osanga amaka nga mulimu abaana ab'omusajja engoye z'ogulira bano bemuzadde z'olina n'okugulira bali bwe muba nga ssente zimala baana babiri ng'ate abaana bali basatu togula. Ono omwana gw'otulugunya gw'omukazi ayinza okuba yagenda okukwata ku baana bo. Ono omwana gw'oboola gw'omusajja ayinza okuba yagenda okukwata ku baana bo. Tubirabye mu maka mangi. Bye byange.